messenger of the Holy Spirit. Okay. Kati ng'omutume wa Mwoyo Mutukuvu sibira na side sibira na dini. Nti Mwoyo Mutukuvu wa buli muntu. Kati bwe kijja nga muntu munno wa dini etali ya dini yo ng'oze kubali bana bya dini oba olina okumujjukiza omukristaayo obonga busatu Father, Son and the Holy Spirit. Abasiraamu obonga butaano eri musiraamu munno natali musiraamu munno. Musiraamu munno omukristaayo oba obonga musiraamu muntu munno omubonga butaano omujjukiza swala etaano n'omujjukiza empagi etaano ez'obuyisi. Oba musiraamu n'omusanze mubonga etaano omukristaayo musanze mubonga obusatu Father, Son and the Holy Spirit. Jjukira okuuma omwoyo obonga mutukuvu. Assalamu alaikum. Abakristaayo mukama waffe yeebazibwe. Yes. Wow. Shanks DVD amanya ganga matuufu nze Baguma Bayijukya atwoki omubito kuruga Munyoro. Mba Munyoro mba Muganda. Nti Shanks DVD amanya ganga matuufu ye Baguma Bayijukya. Eriyo Luganda eryange yenze Bavawala. Ndi musajja wa Mpologoma. Omubito omulangira we Munyoro. Okay. Mba muyimbi mukubi wa dancehall ne reggae ne gospel music. Talent natural oba talent developer. Ndio wene kitone n'ekikola mbwe ba jangu tukulakulanya ekitone ekyo mugwe n'ofuuka binojjo okozesa ekitone ekyo so n'okuyigiriza okureachinga out ntibako bw'otuukirira n'omulala mukwateko tobeera selfish ekitone kibeera kyagabana ekigenda mu maaso omulama twogera ku music ogamba ebigenda mu maaso generally mu nsi yonna tubirabe ekisogera ddala tusasira bonna abaviiriddwako ababo lwa coronavirus oba ekirwadde kye bayita COVID-19 era mwongere okwekuuma ne ka social distance. Then newabeerawo ebibaddewo ng'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe then newabeerawo ate olwafa olw'ab'engoma tulimuko ku ssaawa zino music industry. Okay. Music industry ogiraba otya? Music industry nga bwe njiraba ssaawa zino eri dysfunctional tuli ku lockdown kuva nga 28 ogwokusatu mwaka gw'2022 paka leero ennaku z'omwezi 8 ogwokubiri music industry eri ku shutdown eri ku lockdown so tulinamu obuzibu bwakano. Okay. Nenga kyekyo kyokka ekiriwo. Okay. MTV Awards bazi cancelling. Yeah, nzo omu kuba headinga eyo boycott ya cancelling. Waliwo bayanga nga tebamanyi. Omuntu okubeera nga takumanyi si kizibu. Naye ekibi kwe muntu gwe wali oyambye nako n'omutegekera stage ku Shevani Hotel nga balina ekikoosi kyabwe kye bayita Limit X. Beyimbisa gospel. Then nojja ku National TV n'ogamba tomanyi Shanks DVD. Omukulu Ruchibigango Isaac, former Limit X member, wanyizaamu kyobola nkuyise yanga nze ndi elder gwoli yanga kijja kityanze mbere elder kijja nti ndi elder nti yenze omubito bannanyini ngoma eyo gyolaba ku Ugandan Court of Arms ye fera nanyiniyo so kati gwe bonova mu nsi yammwe gye wava n'ojja mu Uganda n'osaba obuddamu ne tukubeereramu ne tukukkiriza nga bannayuganda obeeremu then ozalawo effe bajjajja bannanyini ngoma wanyizaamu yanga so that's why ngamba nti mulimu bayanga abatatumanyi ffe ba elder abatamanyi bajjajja ne bajja ekyo ne bakigwamu gye bavudde gye bavudde batandika okuleekaana tomala leekaana by'omanyi nti n'ekitabo ekitukuvu ekya Mwoyo Mutukuvu ekya Bible kitugamba nti no so si bangi bandibadde basomesa ba kigambo kino kyova olaba abasajja nga babi kibigangu bava ne ku ddiini gw'omulama gwa Yesu ne batandika okutomera ebyensi oze mu ggwanga utomedde zi church bapasita batandika emiramwa bakubeereremu ofune obutuuze mu linnya lya Yesu ku lwa Katonda n'ensi yaffe then obufunye kati ate kati otandika kubambira genda mpola ani gwogamba oyo Lukibigango ne banne ab'ebika ebirala ng'abo abagwire bava mu mawanga ne bajja ne beefuula bannayuganda n'obutuuze ne tubawa nenanga muntu ne tuzibawa then ate ne batandika okutubuukira rasta genda mpola Africa yaffe ffenna abaddugavu oli muddugavu so ngamba bw'ozze kati nsijja kuva wano ntuuke South Africa nyingire nga Ivoni yandeese nyingire mu system then ngambe nedda genda lukyavaawa gwogamba erinnya Lukibigango livaawa avaawa erinnya Lukibigango livaawa simanyi tomanyi senoonyereza emirandira gya Africa n'amannya bantu people tutambula naye wabaako ensibuko y'erinnya nga Baguma omanya nti Munyoro bava wala omanya nti muki Muganda naye yava wala yakola ki aba yava luba linnya lwa lugero so
kati gukola research nawe ngakulekedde nkola research kwe kibiga we Rwanda bwekiti so Richard Jatya mu industry kubagamba takumanyi saagala tumufuule mulamwa kubanga ngambye bayanga kati yanonyereze ku nzi oyo si mulamwa gyendi bwe mba mu directing abantu babulanga n'ova ku mulamwa n'ogenda ku birala so mu directing kubanze mumanyi yagamba tamanyi nze mumanyi agamba takumanyi kati ya abuze Pastor Robert Kayanja nzezana osogera kuba Pastor Robert Kayanja yamutukubako so bugenda yagenda abuze Pastor Robert Kayanja ntino omulamwa gwange mu lubereberye ku project Limitex gwali chi nze mugamba deri Yesu adai we atandikira Yesu yenenye adem kuweleza Yesu takubagana na byansi yabula zeze ndigeza bula tetubabonereza wabula tubaze kulayi omulamu gwo kutambuza ennyiri ya Yesu gucha agenda mu maaso baguvako batomerene kati nze nga mtume wa mwoyo mutukuvu nkugamba Isaac Ruchibigango kubira Dennis Sempewa doctor aweleza Ruhanga kuyamba kusabire okubire Paul Mutebi Paul Mati banna bali Limitex bakusabire kubanga wabula n'omulamu aguvaako totomera byansi tukyaweleza Yesu kubanga ali waggulu Rasta nzemfulu toina kyoyogera okuvalena kwata kazinda lonfulumya waka genda ku YouTube Shanks DVD YouTube channel waka fuluma buli mwezi buli week guno omwaka fulumya album 5 buli album n'enyimba 10 zalina fuluma 2 ezo kati ezimuntu ezotede ku YouTube tezigenda kujana ku album eddako ziboneka waka ku YouTube twakitegeeza tagenda fulumira ku CD so enyimba 15 zi album 5 buli emu ya 10 nkuba covid mu maaso ba yeyo code jola ba code 5 ojirabye spellinga JESUS eyo Jesus ne spellinga ALLAH Allah bukola butano no wewombeka no sala mu moyo ngamba nti tetuzetaga mu budde buno lwansonga ekisoka covid-19 gwe mulamu gutambula ensi yonna covid-19 eyendwadde abala bagamba teriwo endwadde gyeri banaye sibya politics sibya chichi endwadde gyeri abantu mu nsi yonna bakafa obukadde 2 nezigwamu osobola ogenda ku CNN bafulumya buli lunaku report ekwatagana ku bantu bameka bafudde sinamanya bameka bafudde mu Uganda mu America bakafa 46,000 giyingirira okuyingira na mu 7 ndi bafanga 13 lunaku ewaabo je yavendwadde tetumanyi tuli ya China ate ya America ate biche kati badandise gisibana ku Africa mu South Africa kavuddeyo akabye nnyo akakamba bana tuwebereremu so tudda ku mulama ogwa MTV Mama Awards Africa watching abantu nabagusazamu ekisooka ngojeko covid bwe bagamba nti awards zigenda kubeera kyakitegeeza tulina congregatinga fenna bekikwatako kweza awards netubera mu nfemu netulaba bakola ki bwe bakigabanya bwe bakiyuza bakiddawa nekitalaga kulwa continent ya Africa gubadde mukisa mulungi nti kigenda kuba kyaffe kya Uganda naye obudde bwe kijiddemu covid yatuwamba then nodda ku political scene ya Uganda emivuyo gibaddewo biki wabaddemu emivuyo kutambula ku kulonda kugeze bulungi security badde tight naye wabaddewo emivuyo wano ne wali nti obadde gyobadde nga teri emivuyo kyebalize mukama naye waliwo angles nga mubaddemu ne strip bullets abalabana obulamu ne bugenderamu so tebadde moment ya kujaguza kintu kinene ng'ekyo akaseera bagambide nga 2 ogwokubiri tebadde moment yagamba nti no kati tujaguze nenda tweraga tusoke tukakkane tuteekane tusabe emirembe giddewo pressure enolaba ab'embiziri zonna bali ku street baliwo agayayo tugenda gabasatula temucyankalanyadde otegera so nga vibe moment omwoyo kusaba ebadde moment ya kusaba si ya kujaguza so mudda basobola ogireeta nze nina award gye naakawangula eya mu 2023 December ye latest award gye naakawangula leero 8/2/2021 2020 December 31st waliwo Mema Awards Museveni Music Elections Awards Best Legendary Artist okuba engoma eno gisindikale mu competition kati unagwe format ne wangula award ugamba basically oziwayo prayer enyimbo ziwayo prayer on time kati Best Legendary Award mu Nigeria sebo siteka mu waka nteka mu waka waka achaliwo ate tonsiba ko nyogayo nagambye taina waka atekeye ngomeremo ajogereko tulabe ngesinge yange kabe gospel nga tuyimba gospel ya moyo oyo tansobola munyuma alisaka obere oti ntuteka utalo no manya wokoma engato yambala size yo kamula liteka ku side yo yeah industry tekola industry dysfunction no Diamond babade bakuba bani Diamond mu covid won Diamond yani anti Diamond no mu Tanzania
kati ate ali mu Uganda twogera ku music industry ya Uganda babeereko bazitwale waabwe tuzibawadde tebazireta mu Uganda bajja zireta mabagala naye mudda nga corona tewali bya corona ate nga n'ebivulu si byamu musobola okubeera nekivulu bano tebasobola kubeera nekivulu nga ffenna tuli industry no tebazireta baziteke somewhere else. It's good for Africa. Yeah, the environment in Uganda right now, COVID, political wound, ndiri ras. Na industry yenyewe nzigale bontu busatu. We focusing on element busatu. COVID 1. Industry political state abalabaga matugenda kwekala kazala batugenda bayisa mu mugeze ko mu ingire state. Echo kitegede. Then the good account industry li ku lockdown. Tetukirizibwa kukungana kubeera na bivulu bisuka nindi. Yeah. So MTV nene gwe mupiira gwe ngoma gwensi yonna nga balaba World Cup kyekyo okitegedde so kati gwe mwina COVID lwaki kati example lwaki Premier League bamulabira ku TV ate mukisawe nabatanyayo bantu kugulaba mpira ngeri basamba so nekati gwe industry ya Uganda loza eyenkana just ba footballers industry ya Uganda nene ate eri invisible kati nganzo mwana w'engoma mu biito njagala kusaba government kino omanyi Uganda bannayuganda bagamba government batunulira sevo omukulembeze w'eggwanga yuli Museveni bamutunulira nga gwe batunuliza ye government ebeera n'ebitongole ministry nene just that oyinza okubeera nga ye head individual naye nga si yakwasaganya buli kimu kati nkankwa example kati nga example y'obukama bwa Ruhanga nti government y'obukama bwa Ruhanga ebeerako Ruhanga nekubeerako Yesu nekubeerako ne Mwoyo Mutukuvu nekujjako abasomesa ekigambo bamasheke bapasita bani nga church bwe yandibadde ekola so kyo kimu ne government efuga ensi nti no government ebeera neki ne ministries kati kino kye tuliko kuno mulamwa tuguweereza ministry of culture awo wajira ne bali aba sports abagwako okiraba culture engoma byobuwangwa bya arts byonna biba for office eyina otunulwamu ya ministry of culture eyina kikoletya ekisooka eba eyina okutuula ne ba stakeholder bekikwatako ne bazimba ekyanibadde nga administrative office particularly section ekwata ne ku arts nogamba music department yeri cultural department eya movies oba films yeri you bisect that then that way noli okufuna ba administrators oba bayina okwasaganya ekyo ekintu mu line yekyo tojja kumala gafuna nti kubanga nze ministry of culture kati ono mukwa wange jangu wano otambuze ekya music ekijja kuba tekikola kijja kuba teri balanced so kiba kitegeeza yitabe kikwatako mutuule muteese progression and development kigenda wa kigenda kutambula kitya nga industry egenda kukola etya tewali industry naye nga teweeri eri invisible teriwo ne weeri naye ate teri visible kati gwendaga nti kati nze ni upcoming artist mvudde Karamoja njagala kukola omulimu gwange nga copyright ensasula teki yange album oba track gyesokola esooka nsasula radio media bwe nsasula bwe bazanyo limala ku radio nsasula bazanyo limala ku TV nsasula bazanyo limala ku club nsasula copyright law evugirawa ngeina ekisomesa atayina kumanya kwekyo nti akisomeko amanye nti bwe kiyingiramu bwe nti kitandikira wano nkizanyiramu bwe nti kifulumiramu wano nga ninamu bwe kiti tekiriwo gwe kidage tekiriwo tena office ya entertainment yawo yetongodde waliyo abalina ebitongole biri registered nga personal company ogezanga na Urban Life Productions company yange registered mu government tugamba office ekwasaganya entertainment yeyo yeggwanga gye tugambe teriwo yeyo industry gyenjogerako ate webeerawo ngeno ministry oba ya music industry oba saga kugenda music yeka kubanga culture and arts biri deeper than just music. Yes. Waliyo ba artists, waliyo ba painters, waliyo ba nkuba ngoma zino za cultural drums. Kwa kinene kiri big but chetaga base nga foundation chechiganye kubanga omukulembeze olende waliwo bamutukirira tebatukirira na ministry eyo jenjogereko ya culture nachi bamutukirira bonga nganzo tijano nanga kuba kino bazino tega wawe ekikumi ngabe Chechiri mu Uganda lero. Ntino nabo abamutukirira mu linya lya music.
basically bali mu kwefaako ne baba batemedde libagenda ne application ya kuyamba gwanga ne baba batemedde bawete eri omwana nateka wano studio na namala gamba nti kati gwe upcoming artist ogenda sasula emitwalo 25 gigenda kweta producer then zino ja kusasula amasanyalaze zino za kusasula bazzi zino okakana ngoli mukakadde upcoming artist atakolanga kwa nolimba n'olumu talina yadde olusuku walima kiwogo kyagenda kutunda James Senders kola record nga omusaba kakadde kugamba ninga genda mugambo bagenda bemuzeeyi oba talina muzeeyi genda osalensawo you know things like that so nga zino facilities zani badde wonti omwana ine talent ya tugatwale ku auditioning wali bo auditioning ayitawo gatumuwa record deal album number for free things like that that's how get a organization so katoliwo nanga amati no oteka ya awards abantu gambe the Minister of Culture or national president ayagala kwa wadinga abakoze then atawala wajenga nange nakola nange nali upcoming kati ze tebanda biyo wala byemwero oli kubanga ya shining through so she better be unfair so. Okay kati Waikibenda mwali mu mulonze nga president wa artist ba Waikibenda chali wange ne ekyo kya happeninga nsamanya nokolo ntije kuli chali wange Waikibenda so ngene kulaba wali bajita musician association Uganda Musicians Association yeah kati then area then waliyo Uganda Musician Union then waliyo UPRS byona bibina bya buli omu byemaine kibinachi kati ekyo kibina Waikibenda cha presidentinga nakyo kirina nanyini wacho si kibina kiyamba banagwanga oleja pika Uganda ting gwa kumaleyo agamenti now the part of this ubugole gesa nga membo inole tayi simanyo ba ameke emitwalo simanyo kubera chairman okambenga simanyo sasula atalo ras shanks ngedembola echa Waikibenda okulekulira mwali mumulonde yale kulidde ati obade domanyi shanks bade sira inawulia kukumulonda ne mulabo omuntu wabutabula ku social media ting era president wa Waikibenda ring ding ne gaba waiki you know mbale sibaina yenga ya abantu bali gisalinga ebinalya nga begambi buli omwabera n'ekibinache ne bakibatisa nenzo omulanga gwenkubira Ministry of Culture and Sport in Uganda nti twetaaga to drafting ekyane badenga not really kwa abantu baganya mateka gabele gatisiba kikira bwe mukola mateka tubere basibe muba mweteka mu musibe so ate kibera kiraga ntino fe abananyi n'ekibina oba bananyi system nenga one rules and terms of you know buchibonga abayivu oba basomako nti ba drafting oba twekolemu omulimu abayimbi tutule ku desk buli omwaje atula ayogere kino ntwagala industry of etambulement nga teri personal business wabula national business nti olina wabera kasese ne wabera masindi ne wabera hoima ne wabera kitu gumu karamoja ungegwanga Uganda buli tambula tutule ku meze ngomogira bali ku sente za Uganda wali ogira ku Uganda Court of Arms ngoma jenjogerako tufena tuli stakeholder mwecho nafe tuli represented so kati umbuli mwana mu Uganda mutule twekolemu ebina bibaddewo MU tujulire musician union kati wali yezo ziyo thinking buli omune kibina kyo naye nebe bina byona bijje kakati nga kino kyenjogerako chikwata ku buli omu si nti change chako ni changu ya good na kino cha buli omu teriwo na tetujibanga sebo tuweereza ntino abana bekola mu mulimo ne bone baberenga bebakiryamu toli abagana bali ekyo bali bono kola kikosi kyo kitandika nti zetandise kikosi kyange bampita kundi abakiriza mu bibyo nga bagenda ngamugenda ngamukirumba ngabagamba nti dunguka izi muje tugenda tuyige batambula buffalo yiyo ta fumita lega chupta ngabafumita bagale bagiri ya bwekite so basically ze kyenjogerako kya kugatta gwanga lyonna kyekibaga kati oyogedde kwabo bwe bayita gotosobola genda ku Facebook n'oteekamu Shanks video ku search engine n'olaba n'omuweereza ka SMS mu inbox enamba zange ziri ku Facebook lwaki batogetinga nange n'otegeeza ku mulama gwo kubanga gwe tofiringa kubanga gumanyi nti no gwe wamalayo nze naggwako Rastaman you know what you talk about so ate sigenda kuluma muntu n'omu naye nze ngambye government nsabira na wano ku live ntino Ministry of Culture kino kidedicateringira muno ne ku time eno yennyini mbawadde ennaku 7 kuvanga 8 onolabira interview eno gwe balanti nze ngambe kuvanga 8 balina ku 7 8 9 10 11 kale olwaleero ngeri interview recorded tetulubalira ku subalenti 9 10 11 12 13 14 15 gwokubiri bwe baba tebaguddewo music industry mu organized manner nti industry zemo okukola abayimbi mwekolemu omulimu bannaye balandroad batubanja
abakyala baffe baanoba abaana tebalina byakulya industry endala zona zikola naye music mwatufiisa bwe muba temutuutadde by 15 gwokubiri nzijja mu kooti ngenda kusuwinga nze n'abayimbi abalala bekikwatako abalala bali bulungi balina ne access ku bivulu ne bateekako ekivulu mimi nateekako ekivulu ne poliisi n'amagye ne bayimirira ku stage ne bayimba tewaliwo corona measurements ziteekeddwawo mu kuyingira okunaaba engalo abayimbi bali muli abantu bazze mu kivulu ekyo bali mu kunyweramu bye banyweramu tewali ayambadde yadde mask tewaliwo wadde social distance measures rastaman ayina kubeera active artist recording performing artist kubanga gwomanye ekizibu kyo ekikuluma kyekimu ekiruma n'omulala waliyo abalala basomye mateeka nagamba kati omanyi sina nekitonde nekimu kati ngekyo ekibiina kyobadde ogera kuba kibiina kyakulira oyo gayi tali nanyini wakyo simumanyi yani is not a recording artist si recording artist naye agamba abayimbi bamubeereremu babeere bachairman batambuze ekibiina then ate kubeera member olina osasulayo sente ebiwa birabawa kale nange ndi member of the British Musician Union era okubeera member olina osasulayo sente annual subscription to maintain bokunoonyeza emirimu bakunoonyeza emirimu ogenda kukubira wano ne lawyer services okubeera solicitor oba okubeera lawyer wo buli kiwetaaga kyonna okukubeera supportive gy'oli ng'okola kiriki bakikuwa okitegeera niweeberera mu system bagamba nti omuntu artist wabeera active abeera busy asobola obutakwasaganya nsonga z'aba art z'abayimbi ekyo sikimanyiiko wabula kyemmanyi nti nno that way bwe mba musazeewo bwe tuba tusazeewo okuyuniti ngoba musazeewo okuyuniti nga unit that way you employ kuba kino ekintu kyammwe you delegate and you create employment for others to assist like assistants that's like tour ku office take over now I need a report ngavudde ku tour of all that is going on so I can inform ntegeeze aba stakeholders of artists abalala bonna abali part of this ekigenda mu maaso that way eyo unit ne foundation bwe neeba reset nga record company bwekola ebeera n'amataji ebeera family tree kakalasa okuva ku record company boss media ting ebeera family tree kati kyo kibolaba abantu babonabona kuba tebaasoma okay thank you nagambye essimu lamwa gyendi nze nemiramu egisinga oyo mulamu ogusooka guno omulamu wange kubira buli mu Africa mu Africa ku kalu baita Africa n'oyo ali abroad beyond Africa kyonooba owulidde wano kiteke mu nkola waliwo kye bayita short term goals ne long term goals kino kikwatagana ku buli African buli muddugavu mwoyo mutukuvu ampa olunaku ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2029 gyemyaka 9 okuva leero eyo long term tulwanirire kye bayita Africa obwegasa okubeera omu oba okola t-shirt nga ziriko 154 Africa United yeyo theme y'omulamwa buli omu wano tuli ffenna tuli stakeholder okulwanirira ekyo bwe tukirekerera abafuzi oba bannabyabufuzi babafinyanga Gaddafi mwamulaba Mandela gwe basookera nako Gaddafi mwamulaba buli omu ajja n'ekirooto kye naye bw'ojja mu linnya ly'ebyobufuzi abatandikawo ebyobufuzi bagenda kukima bakunyige bakubye lwaki oyagala omuddugavu yeegatte okimanyi nti obuwanguzi bw'omuddugavu gemaanyi g'ensi yonna nti no bwe tunasigala nga be batutambuliza obulamu bwaffe bagenda tunyigamba Africa tugiteddeko sanctions ensi bwe tugiteddeko sanctions olwaki nakyala kiri bakuba tebawuliriza system ya byabufuzi byabannaabwe so twagala tukakanya omuliro ogugajja ku baganda baffe abatukulembera mu Africa nga tuguzza wansi tukube engoma tuyimbe ennyimba zonna eziraga nti no Africa twetagaki okuba obumu ku olwo mulama gwa kumalawo bwavu na kulwanisa ndwadde kati endwadde zitulumba mu Africa balabe nti no batukendeeza ku kibayita global population control bino byenjogera si bya media eno oba si bya byolabye ku TV eno naye nfunye omukisa nti nsobola okwogerako ebikulu ebisingako ku just ebyo ebitono bye balabanga ebitono ebikulu nti no Africa bannaye onnaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda mwaka 2029 oba okoze enkofiira ng'eno gitegeko omulamwa 154 Africa United kitegeeza ki nti Africa emu ey'amawanga 5 mu 4 amawanga 5 mu 4 5 mu 4 154 amawanga go aga Africa yonna twegase omwaka gwe gumu olunaku lwe lumu Bungereza Great Britain
eyakonkalinga amawanga gona mu Uganda mu Africa ne America nga nayo kiteddeko abo benyini nabo lugendo kubeera olunaku lwa independence yaabwe naffe olutubawa independence yaabwe kubanga entalo bezigwa eri mu Somalia nga bagamba refugee mujje nabo bakoowa system zaabwe zajjula amakomera gajjula naye balaba nti nga bajjuza nnyo omujjulizo omundu gavaaliyo bw'oli ku kitanda gw'osooka offa awo tekiri mu Bungereza wokka kiri mu Europe wonna nti banyigirizibwa nti kati ne Africa kwolwo sinakuwa wabula mu time zino kyandibadde visa free Africa nti buli muddugavu gyali mu mawanga gy'oli ng'otya okudda mu Africa ewamu oba kujja mu Africa otyanga kubanga tolina visa abannabyabufuzi basooka bakebere tolina covid oba kirwadde kyonna kigenda kudda Africa then olinye amawanga ga Africa muggyeko visa abafirika bakomewowa Africa olw'omulama nekigendererwa ekyokuba nti no tufuuke kimu kati awo nfundikirire long term short term Ministry of Culture and Sports mutugulirewoko mu controlled manner nti oli bwabanga nanyini kibaala takiriza abantu bwaba gundi accommodating abantu 200 tasuka abantu bameka tasuka abantu 100 olugira by rules aggalewo anti otugezaako kola ki okudda mu system naffe tubeereko nga tukola abakyala baffe baleke okunoba balandiroodi baleke tusiba n'otwanika emiziina okubanga tetukola ng'ate buli omu akimanyi nti nabayimbi tetuli mu kukola so kyekyo kyembadde nsaba ekya short term n'ennaku zembadde ziri 15 olunaku 7 okuva leero neyanza